nonsense is that? Nga gwe Minister wa Education abaana bo n'abazzukulu tewali asobola kusomera mu masomero g'otadde mu baana baffe. Mwalabe ekyabadde Makerere abaana bwe bagezaako okwemulugunya mu ngeri y'ekigunjufu ku kasozi k'abayivu n'obasindikira amagye ne babakuba bawala baffe ne bannyinaffe ne bayingira mu bisulo byabwe ne babakolako ebyambyo ne bitagambye. Ekyo kirina okukoma. Twagala okukyusa ebyenzijanjaba byaffe. Oyagala okumanya nti healthcare system yaffe naye ondwadde funa accident ku bodaboda ogende mulago. Ewaffe gy'osanga abakulembeze ba gavumenti naye nga bw'aba ayagala okuzaala agenda Bulaayi. Naye mmwe bannyinammwe bakyala bammwe bannyammwe abaana bammwe abawala buli afuna olubuto tetulina n'enjogera nti yagenze mu lutalo lwa kuzaala. Buli lunaku tufirwa abakazi 19 nga bazaala. Buli lunaku bafudde jjo bafudde leero n'enkya bajja kufa. Bwekityo bwe kibadde bwekityo bwe kiri bwekityo bwe kigenda ogenda maaso okubeera paka nga tujjeko Museveni ne babbi banne. Tulina okuteereza abaana baffe be tuzaala ne baba nga bakola beeyagala. Kiri mu Uganda nti abaana bato abatanaweza myaka 5 abaana basuuka mu 3 be bafa buli lunaku. Eno lipooti ya Ministry y'ebyobulamu eya Uganda kitegeeza nti bakendezaako bayinza n'okuba nga baana bafa bangi okusinga awo. Bwe bagamba Museveni yeewaana mbu yatugema naye olunaku lwaleero mumanyi ekyatuuse ku baana baffe bagemye. Eyo Uganda tetubeeramu. Twagala kukyusa ebyo basebo ne bannyabo kubanga ffe kennyini tusayininga ebiwandiiko ne tugenda za Abuja Declaration ne tusayininga gye bannanga okutereza ebyenjigiriza ebyobulamu mu Africa. Gavumenti kye muba mukola bajeti y'ebyobulamu mugyongereko. Ensi yaffe ejjudde ebyobugagga, ejjudde amafuta, ejjudde gold, ejjudde ebyobugagga ebyomuwendo mutaka. Naye byonna byonna byafuuka bya famire emu. Ekyo tulina okikomya baganda bange. Ekisembayo abasajja abo baasooka ne batuyingiramu ne batukutula. Oli Musaamya nze ndi Muganda temulina kukolagana. Oli Munyankole nze ndi Mugisisi temulina kukolagana. Oli Mukyoli nze ndi Mukiga temulina kukolagana. Ne batwawulira ku kiraasi ng'oli muloodi ng'oli mubanda temulina kukolagana. Ng'oli Profesa ng'oli musawo temulina kukolagana. Ne batwawulira ku bibiina ng'oli wa FDC ng'oli wa GP temulina kukolagana. So twagala okuteekawo empenda okugatta ensi yaffe ekutuseemu tugattagane ng'abantu tutambule wamu nga bannayuganda mu nsi empya. Ebyo n'ebirala baganda bange ebirowoozo nfunze etwagala okuteeka mu nkola kubanga kisoboka, kubanga tufaanagana bakyali bange. Bannayuganda tewali banjawulo yeffe yenze yeggwe oli yeffe. Era ekintu kyonna kye tuba tusazeewo ebirowoozo bye tuba tukunganyiza nga ffe ne tubyembulesinga tusobola okubiteekawo ne tukyusa ensi yaffe. Omusajja yakyusa Singapore gwe bayitanga Lee teyali malayika. Mpanya example ya Rwanda tunula bwefaanana, tunula Kenya bwefaanana. Omusajja omukinu wa Chebe bamubuuza nti Nigeria ekizibu kyayo ki mu myaka gy'ekinana, yagamba ekizibu kya Nigeria okulembeze. Eyo ansa ntuufu olunaku lwaleero emyaka 17 egiyise. Leero mu Uganda obuzibu bwaffe bwe bukulembeze. So singa tutunulya ebintu ebyo byonna byonna basema ne bannyamu ne tubyembrace nga ne tukyusa obukulembeze bwaffe, Uganda tegenda kubeera kuddamu kubeera kyekimu nate. Awo nga tuvuddewo baganda bange, ebyo byonna byonna birowoozo twagala okubifuna, twagala okubituukako, naye tulina kukola ki? Kubanga tujja kunyumyano tubitunulire tugambe yaki twagala. Uganda twagala tukifuule nga Kampala ebirenga Cape Town, naye tulina kukola ki? Tulina kukola ebintu bingi nnyo, naye nze ngamba bwenti sookera ddala okutuusa obukulembeze tulina okwewandiisa oba kunga bannaffe ne beewandiisa. Ekyo tubadde nga tukikola tukikoze era paka olwaleero
baganda baffe bakyagenda okudda obudde enkalala z'abalongo. Tulina okukunga abantu baffe, sensitize our people, bamanye ekizibu. Bangi ku bannaffe tebannamanya nti nabasireevu, bangi ku bannaffe tebakkiriza nti kisoboka. Tulina okibateeka mu bwongo ne bamanya nti kisoboka, ne balekerawo okutya Museveni omulabanga Katonda oyo si Katonda oyo daawa. Ekyo tulina okibateekamu ne bamala okukkiriza baganda bange, kubanga batali kukkiriza tewali kisoboka. Bwe bamala okukkiriza ne bamanya nti kisoboka, then tweteeketeeke. Emu ku nsonga ezituleeta wano, emu ku nsonga lwaki tu appointinga ba coordinators kwe kwe-organizinga ffenna. Nothing will ever happen if it's not planned. Tewaliyo byamagero mu nsi, abalokole mu nsonyi. Buli kintu ekibeerawo kiba kyategekeddwa, era kyotopulaninze tekigenda kubeerawo. Ensonga lwaki tubakunga tweorganizinge, tugenda mu 2021 tulwana nakyemalira. We are fighting a 24-hour dictatorship, so we have to be 24-hour activists. Buli wokwera ku makya wakiwayo esaawa oba bbiri olowooze ku nsi yo, era buli woba ogenda okwebaka birowooze ogambe naye leero nkozeeyo ki ekyongera sitagenda mu maaso. Tubikozese byonna byonna, mukozese social media, mulabise mudya nakyogere bulungi nnyo, mulabise Museveni atukoledde buli kimu kye twali twagala okukola okumuggyako tutya. Yeerabisizza, akoze buli kyabugwenyofu ekiriwo. Kati omulimu gwaffe kumumulisamu mumulisa tooki, mubijjeyo mubiwanikeyo. Ajja kuba tekyalina wanika kwepeka. Kola kyosobola, kyotosobola kola kireke, naye kola kyosobola, tekyosobola okukola kikole okimaleyo. Ekirala baganda bange, tulina okutya kungi kwe batuteekamu. Kakasa n'abamu ku mmwe kati we mutuddemu bebatusiba ekiruba otuddemu mukume, temutya. Tulina okubreakinga fear. Fear etegeeza ebintu bibiri, either etegeeza forget everything and run, oba etegeeza face everything and rise. Nze nalondawo ekyokubiri, oba gwe walondawo ki? Tulina okufaitinga fear, kubanga omulabe w'okukkiriza asooka kwe kutya. Tulina okulekerawo okutya. Nze nga kibagamba nti abantu betutya ate bo batutya nnyo. Singa mumanyi Museveni bwatutya, singa temukyamutya. Mumulaba ke tumukanze mukayala, mulaba ekiro zasaze, mwamulaba ennaku zino. Wena omukulu agenda, omukulu agenda. So tusanyewo okutya baganda bange, tulekerawo okutya. Ate n'ekirala, temutya bali ate ne bantu bannamwe temubatya. Yes, Museveni akanze abantu bangi, naye oba olaba omuntu abadde atandise okuma ate kumusindika eri. Ekyo onalibwera kitu kyabannayogerako. You cannot preach to the converted. Temutya bannammwe kuba byetwogera bya lwatu. Kati agenda kubega kooti. Omulama gwaffe teguliko kubega, buli omu mumusembeze, mumukwase ensonyi. Kubanga kyetuliko kituufu, amazima gali ku saidi yaffe, ebyafaayo biri ku saidi yaffe, abantu bali ku saidi yaffe, ne Katonda ali ku saidi yaffe. Kati kikyokwega n'abatakkiriza mulama gwe tuliko, mubakwane, mubasembeze. Abakyala guno omulimu gwammwe mupoloote bakyali bammwe badde ku mulamwa. Ensonga endala bannange, era ejja okusembyayo ku bye tulina okukola, twegatte.
omugezi wasudde yagamba nti abasibe okulwanira ebuzira libeera kkola ly'amagezi tewali gwe kiyamba. Ffenna tuli basibe, oba oli wa jema, oba oli wa DP, oba oli wa FDC, oba oli wa PPP, oba oli wa UPC, ffenna tuli basibe, n'aba NRM basibe. Nkiddamu, n'aba NRM basibe. Uganda erimu abantu babirungi ebiri, erimu abanyigiriza n'abanyigirizibwa, erimu abalya n'abaliibwa. Oli ku sayidi ki? Abanyigirizibwa bali ku sayidi zombi. Abanyigirizibwa bali mu opposition, bali mu NRM nga banyigirizibwa. Mukimanyi baganda bawe ng'oli wa NRM naye nga naye bw'otula waliwo bali abalangira, waliwo nammwe abakozi baabwe. Ekigera naye lwaki okkiriza ddala okunyoomebwa paka ku leveri? Ate abanyigiriza era bali mu sayidi zombi, bali mu NRM, bali mu opposition, abanyigiriza. So tulina okwegatta baganda bange, bano abantu betwana nabo bayinza okukaana ku kintu kyonna kyonna naye bituuka okubba abantu, beegatta. Bayinza okuyombera ekintu kyonna kyonna naye bituuka okutunyigiriza, beegatta. Naye ffe tukwatagana mu nsonga zonna n'eggwanga lyaffe ne tweyawula. So twegatte basimu ne bannyabo, twegatte buli ali ku mulamwa ogw'okulundula eggwanga lyaffe, buli ali ku mulamwa ogw'okutwalaganya Museveni ne babbi banne, oyo kyali waffe. Buli muntu yenna ng'ebikolwa bye byakulemesa mulamwa gwe tuliko, oyo mulabe waffe. Kati baganda bange nga mmaliriza, tulina kukola kintu kweyongera mu maaso naddala okuva wano olwaleero. Okusooka ndi wasanyu nnyo okusisinkana akakiiko akakwanaganya emirimu eno, naye ng'era njagala obajjukiza tekikoma ku kakiiko kano kokka twetwolondamu nga baliiders, naye nga tekikoma ku ffe. Nange kennyini zize ngambagamba nti nzija wano okumekinga shuwa mbagamba bino ebintu mbe wano waakiri nga waliwo babobi wine 10 oba 20 oba 5 oba 10. Nze siriwanjawulo okugwe bakyali bange, ate mukimanyi just low, ate no tebagitunda mu dduuka, osalawo obusazi n'ogamba temwagala mbere si kyendi ate ndi kino. So naawe osobola okikola. Naye njagala okwebaza abaganda bange bano benja okwogerako. Okusooka nja kwebaza nga ntandikira ddala ku chairperson wa ttiimu eno. Kinsanyusiza nnyo okubanga mukyala. Abakyala mwenyigire mu bintu bino. Abakyala mulina njawulo nnyo, kabola bandi abavubuka emaanyi ag'enjawulo ge tulina. Abakyala muli 52% of the population, ye mwe musinga obungi ate mwe musinga okunyigirizibwa. Gavumenti ya Museveni mwe besinga okutulugunya, bakwata abakazi ne babarepinga nga baagala banafuya babibeeko. So luno olutalo lwamu. Njagala okwebaza mukyala Nakalembe Betty, vice chairperson wa ttiimu eno, secretary mukulu Lubiriko James, speaker mukulu Musoke Ngule, deputy speaker mukulu Jomwe Sande, treasurer mukulu Kabuye Davis, mobilizer mukulu Biriga Isaac, mobilizer deputy mobilizer mukulu Sebyala, omugwanaganya wakati wa ebiwayi ebyenjawulo mukulu Moses Cosmos, mukulu Mubiru Cosmos, publicity state secretary ow'ebyokulanga mukulu Lwanga Lucas, advisor senior advisor mukulu Sirwanda Rashid ne mukulu Adadi Mwanje muwamagezi. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala. Ne bwe mbasiri nammwe timwe mukwatagane nayo. N'okwebaza okwenjawulo njagala okwebaza kyali wange Jjajja Ibu olw'omulimu gw'okola. Bino ebintu twatandika tubinyumyako mu ngeri ya kiyaayi, naye mwana nga batunyigiriza nnyo tetusobola kubaako kye tukola.
era ekyo baganda bange namwe kiba communicating. There is nothing as powerful as an idea whose time has come. Ekirowoozo ekiseera kyakyo bwe kiba kituuse kiba kyamaanyi nnyo tosobola kistopinga. Tunula wa bwe tutuuse okubeera ettooki wajje tulaga omanye nti tuli mu bya ddala. Mba waggulu bassebo ne bannyabo nga njagala okwogera nnyo ku nsonga ya office ya people power. Twogeddemu n'abakulembeze ba wano era nja basaba gye bujja bakomuniketinge nammwe tubeereko ne bwe tusisinkana. Abangi kummwe temusobola kujja mukolo ngeri, abalala temwagala kubeera mu kamera naye ensi yammwe bali ku mutima. So tugenda kuteekamu enkola bwe musobola nammwe okutuusa ebirowoozo byammwe oba obuyambi bwammwe oba any kind of contribution, si just sente naye n'ebirowoozo nabyo bikulu, kubanga we are learning on the job. Naffe tuli ba ordinary citizen naye twekola tukoze mulimu tugamba kintu kino tugenda kituusa. So tukwatagane tugende mu maaso tukanaaza. Basebo ne bannyabo, njagala okumaliriza ntegeezeddwa nti waliwo baganda baffe abaagala okubaako akasente ke basonda, naye njagala okumaliriza nga mbawo okukakafu tibye twogerako si byambo si byakwerogoza. Museveni tumusobola, Museveni tulina we tumutuusiza, ate mbabuulira wano without fear of contradiction ti Museveni sigamba mbu twagala kutwagaza mugoba. Museveni agenda kubaako amazima ga Katonda mu ggulu. Kidamu Museveni asobola okuvaako era agenda kuvaako. So buli omu wakutte nyweza yongeza omuliro, bwe kaba kasukaali yongeramu ejjiko oba kisoboka teekamu kitiyo kiranga. Oyo omusajja tumusobola ate tugenda mujjako baganda bange, ate bwe tumala okumujjako tugenda mu maaso tukole Uganda egenda otweyagaza tugyeyagaliiremu tugikadiiremu n'abaana baffe n'abazzukulu balijjukira omulembe guno ne bagamba guno omulembe gwali gw'ababuufu, gwali mulembe guno abaana bwe basalirawo ne bagamba ekimala kimala, gwali mulembe guno bwe balinyira ku kutya kwabwe. Tuwese ekitiibwa abo bajjajja baffe abatandika Uganda, tuwese ekitiibwa bazadde baffe abatasobola kituukiriza, be baali ekisuubizo guno omulembe kwekituukirizo. Basebo ne bannyabo nandibadde nabindi ebyokubagamba naye mwezikiriza enkomaawo ate ndekemu amaanyi ag'okakuboona. Ensaba tuyinayo ettuulyo nga executive era badde nsaba abakulu ba executive mujje wano abamuleeta ettu eryo amatugo obi ogaleete ate tusobola okuba omukulu yambako muyambeeko abakulu muyambeeko abakulu nja kusaba mu executive akoordinator